WhatsApp nishayongereza enamba ye kati nabeera njogera naye nze nakoza hayi nga bino byetulina okwogera wano kumbe ye alowoozaamu birala nangamba when are you coming to see me biki ebyo kati nze kasibisaako nga nze kale ndi byange oba ontegeera simu oba okitegeera kati then wabaddeawo nono wange nakwata esimu n'agamba iyo nimyota n'omusomesa jjukira baasomerako kyusa bamumanyi nga bamuweereza hayi when are you coming to see me nga beefudde nze tozi ne bamuweereza ne bamugamba amunkyebando nga boba alowooza nze n'agamba naye I want to confirm kosa voice note kati nze nadde siinaamu kiri kale nga mwagala nga ti kale nga oba nkugamba kigwe engeri gy'owulira ewa Mr. Dean nga wempulira waba takubangako Mr. Dean n'agamba we're going to spend the whole night with you anti bamugambe nti bagenda beera ennaku 3 my mom is kale tagenda beera waka gannayaze nayingira nangamba kikakasa noli safe ade akayingira ne bavaayo ekyo mbamubidde ekyo musimu ne bamugamba tugenda spesomero ebintu by'omwana ffe mubiweereze n'agamba temugenda ku poliisi musiru agenda vaayo naye omulimu tagenda sigaza kuba bakubidde ani pasita ekyemu ne bamuweereda omusana oguda ku yusaidi ngenda vaayo naye Dean yaneewunyisizza bannange naye mbadde zikimwagaliza kale mukama ansonyiemu katono naye manyi byakwogera naye bayinza omumuggyayo engeri gyadde takikoze yadde akayingira kuba kati abo babeera bamuvunaana gwa trespassing tebamuvunaana defilement so ekyo babidde nagamba tebituuka ku poliisi naye kale lwakubasiize nze sinze yabadde amuweereza nga mesegi baneeno be bamuweereza mesegi era ne bamutwala ne ku poliisi tetunabasalawo naye nga era tunagaku finally omusajja tumugyeyo kafuluma kati ku ssawa emu n'eddakiika 5 bwe twakafuluma ku poliisi soba nange abasobodde okubeererawo diini waffe amazima tugazudde amazima omuntu basobola okukusuula mu buzibu ne bakusiba ne bakutwala eruzira bwereere Diini bamulukira olukwe tetumanyi luva oba luli mu mbalana ly'amasomero oba mpalana ya Hillside kubana abaana bangi oba mpalana yaki tetumanyi olukwe kubanga tubulibwa ne bakomplainant okujja ku poliisi tetubalabyeko wabula bakulaga bulazi simu ndi n'essimu ya complainant eri wano ajja naye nga tewali kiraga nti omusajja mutuufu alina kye yakola. Diini baamuluka okuva mbusimanyi agenda bakolere keeki then batayipinga messages nga balaga nti ziva ku message ya Diini naye nga teziva ku ya Diini balesina b'MTN ku poliisi batraka ne bajja tibalina soosi ya Diini terina kiyali ebuddeko nti akoninga musajja alagirira muwalabira oba bagende mu loogi bikinga bwe tolabye messages so banaye twebaza mukama nti Diini tumufunye era tuli naye in fact kati ngenda muvuga kumutwala wafunire ekiri wasojja solo okufuna alyeko tusobola okuba ate tudde muki alekwadde yewakaba naye asobodde okutubeererawo mwebale mwenna ba obizi baticha baffe mikwano gyaffe in fact benkola nabo abasobodde okumpa amafuta bafadde n'amafuta kugala giwenkolera
okugenda okulaba masita wange so neyanzege bannaayo omusajja avuddeyo era agenda kudda nga biri munyaku eripootinga next week era nze agenda omuvuga muleete ku poliisi Kawempe. Thank you very much. Kusabula TV. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja gabakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna by'ompereza ngo lye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15